oyo wa muliro, oyo wa mujjana, oyo mulwadde, oyo mwononefu, oyo. Kale situkiganye mukyala munno omulabye nga mwononefu, kati ate okukimuyita tekimugasa, olina muyambako ave mu bwononefu. Tuli fenna? Nabbi sallallahu alaihi wasallam azaalibwa Makka, si bwe kiri? Bali basinza bifaananyi. Bwe yabatuukako yabayambako bave mu bifaananyi, badde ku la ilaha. Yandibadde abagambe muli bamuliro muli bwononefu, n'atuula wali. Yabayambako nti bannange ebyo musinza si byebyo, mujje tusinze Allah alyeni. Ne bagaana, ne bajeema, ne bamuwakanya, bamukubya amanja, naye nga ye abalwanako baveeyo badde. So si nti gwe kati owedde ogw'omuliro kufaaru ogwange n'ogugwo ono gwe tukakasizaako nti kale alina ensobi nnyingi, tumuyambyeko tutyo zivaamu, so sizimukakasaako, tumuyambyeko tutyo zikola ki? Ozivaamu. Baba Allah ate alina omulyango gwakuguliddewo mwebaze ate ogunyweze. Allah okuggulirawo okgendako mu Darasa kyabbeeyi naye olina okinyweza, busobola okukya ku makya n'akikugyako. Tekisoboka? Allah okuggulirawo noyambala hijaabu kyabbeeyi nga yagikugjeeko osobola gyambala, nga bwakedde ku makya n'agikwambula oddewo giteekako. Kumwebaza n'okujjumbira ekyengero ekyo. N'ensonga ezo katugendeko ate mu bibuuzo ebitonotono inshallah taala. Alaikum salam. Banyabo okuza omwana si kusaaga. Ekisooka mulina okubaamu edduwa. Ayi Allah nyambako ku mwana wange, si kulowooza nti mutute mu Islamic school fiizi nzitaddeyo, n'edduwa osobola okukola buli kimu era n'agaana. N'ogamba nti omwana gwemperedde okuva mu nursery mu Islamic school Qur'an agimanyi buli kimu, ng'ali mu njaga, ali mu kwambala nkunami. Mulina okuba mu nedduwa. Abazadde ffembi ate obutakolimira mwana, kubanga jjukira nti ebigambo byeyogerera omwana wo dduwa. Ye kati gw'oliba obeera waggwe era ensi egenda kukulema, ezo dduwa. Olw'okuba alina byakunyiizizaamu, ogenda kubonaabona n'ensi eno omwana gwe kankubuulire, eyo dduwa. Era abazadde abamu bwe bakosa abaana baabwe nga yeemasaga n'ebigambo byatamanyi, olw'okuba munyiizizza n'amukakasa nti gwe tolina wogenda kubeera mu nsi eno. Mukazi wattu n'afumbira wano n'afumbira wali n'afumbira wano n'afumbira wali n'afumbira wano n'afumbira wali. Waba muvubuka wapangisa wano wavaawo badda wali bwaseera nasenguka n'afukana nasenguka nga nti bulamu tafunamu mirembe. Ekyo kimu ekyokubiri, bw'obanga wakola ogugwo n'ofuba okulaba nti omwana ategeera Allah, ategeera eddiini, ategeera bwe yeeyonoona ogwo si gugwo. Naye teweerabira nti omwana yenna nga yafuna omusingi ogusookerwako mu ddiini ne bwayonooneka taggwayo nnyo. Ennyonooneka y'omwana eyakulira mu ddiini tefaanana n'ataagikuliramu. Ayonoonekera mu ddiini abayo n'emikisa gy'okudda, taggwayo nnyo yenna bw'ati, alekayo keno omukono. Era bonna bwe tulabyeko bonna abaana baboononefu ku mativi okwo abaalaba ki ogenda okulira nga Ayatul Kursi, agenda ogira bwati nga atedde mu jiribabu n'asoma dduwaawo. Sheikh waffe Idul Qarn anyuma bagenda okuziika omunywi w'enjaga,
eyo mu ggwanga lya Saudi Arabia bagenda okuziika omuvubuka eyali akulira abanywi b'enjaga era ng'abayaga bonna bakuŋŋaanye baba batudde ku lumbe nga bwe tuli wano taata w'omwana n'aga nti bannange abazze wano okunsanyukirako okufiira omutabani wange benjagala basigale abazze nga muzze kunnakuwalirako mugende ewammwe njagala bazze kusanyuka era tugenda kugabula ekijjulo ekyokusanyuka omwana wange yafudde ebigambo ne bitabula abaziisi omwana w'omukulu eyinkaniddeawo yafudde oyogera bwotyo olina amagezi bwe yagenda okinnyonnyola omwana bamukuliza mu ddiini entuufu neyewaggula nanywa enjaga nakuba nnyina nakuba kitaawe nakulira abanywi b'enjaga mu kitundu mwe yali awangalira nawaŋŋanguka nagenda Amerika kale agenda otuuka mu Amerika nga bagagga bavundu alina sente nyingi okuveeka nga yakulira abanywi b'enjaga mu Amerika abazadde ne baka ku musaalo ayi Allah omwana waffe ayi Allah omwana waffe ayi Allah omwana waffe naabula n'atuuka ku levo nga n'empuliziganya tewali oba yafa oba akyaliyo baba beebasa ekiro sanga 8 ne bawulira akonkona nga atola salaamu okugulawo olugi nga yeye nga gaviri yagasazeeko ebiwetaweta byonna abijjeemu n'afukamira n'abeetondera nkoze buli fujjo lyonna naye nendaba nga ngenda mu muliro kitawe namugamba nti wandikubye nze notakuba maama wo oli mukazi nze wandinkubye ndi musajja munno ne bakaaba bonna n'abeetondera kati nga luumu ye bedroom ye weeri yabaga nogikwatako n'agigula ye kennyini ng'amaze emyaka najjamu agafaananyi g'abayimbi najjamu sidi z'ebidongo n'abyokya kiro n'omugana naye wandiwumuddeko mpaka nkya naga sisobola ova ku nnyonyi ova Amerika nti sisobola kuwummula ne bamuvaako kati taata ajja omuzi okusa ku subuhi bagende akonkona taggulawo n'asindika olugi nga yafiridde ku sujuudu kati abajja okuziika bamanyi kifaananyi kya muyaga ate bano abasembyeno ye bamanyi muddu wa Allah muki omulongoofu kwe kubagamba nti essanyu lyempulira omwana wange oyafiiridde nga nnyina tamubanja banyina yamugamba nti mutabani nkusonyiye nze ndi kitaawe yankubakuba ebikonde nenze ndi musajja munne ne musonyiwa kati mumanyi muziika munywa njaga ffe tukikakasa oyafiiridde nga Allah kiza tawuba ye kubanga twamugambye eruumu onogirongoosa enkya yagenda sisobola erina kutukula kati evu liri muliraba tye ezo sidi za bidongo n'agafaananyi yatimbatimba agafaananyi g'abayimbi abanankani abalasita bonna yagayuzizaayo n'agateeka kati lyessanyu lyennina omwana wange oba oliawo gy'alaze Allah asiimyeyo naye omwana oyo yalina omusingi emabega nga concrete mulimu emitayimbwa mulimu amayinja mulimu seminti kati olubeerera omwana yenna nga afuniddwa omusingi omulungi ogw'eddiini ne bwakola effujjo taggwayo atera okudda emabega naye atalina ddiini bw'ayita wano aba ayisa ensonga z'abato bwe zifaanana naye ffenna situyimiridde bulungi bakulaga bamasheekha ab'amaanyi mu ggwanga ng'ate omwana azannya firimu omwana ali mu kuzannya firimu naye nga taata we atusomesa irimu Allah akusaasira busaasizi jama ali Mexico azannya movie ez'ekikawuboyi ono adde abuuza amayirungi gali haramu mbu bamugamba nti galina aya mu Qur'ani egagaana kati ng'omugamba kulage aya erage eswala 5 bagamba nti amayirungi tegalina aya mu Qur'ani egagaana gwe ng'omugamba nti leetayo aya egi egamba nti eswala ziri ezi bwagikulaganga ng'okima akakadde nze njokakuwa akasente bino okwogera bwoti omuleeta aya egagaana si bwe babyogera tuli ffenna si buli kimu nti mu Qur'ani kiri direct bwe kiti yayogeranga karakita yayogeranga neeyisa
tekirina empisa zino bwekiti. Ekyokulabirako, ebisolo byatugaana okulya ennyama teyabimenya mannya, yayogera karakita. Ensolo yonna yonna ngaerya fresh eri haramu, so si empologoma, engo, tayiga, leopard nedda. Kubanga lwaki byawukana? Waliwo ensolo ezibeera mu snow, waliwo ensolo ezibeera mu gabira, waliwo eza desert, si zezimu. Kati amenya amanya tunabirako olwo. Kati n'amayirungi ayagala bogere amayirungi, enjaga, sigala, shisha, nedda si byebyo. Ate n'okugamba mbu bagamba oliye bagamba tegalina aya mu Quran, obwo buyabuya. Si buli kimu, n'ibada ze tukola zennyini, eswala 5 zina aya mu Quran, ate ng'eswala kikulu. Era yawogera nti wa aqimu salata, muyimirizeewo eswala. Tagamba nti omuwendo gwazo ziguguno. Ate tulisanga mu hadisi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naam, galubindi saazireese. Waalaikum salam. Bw'abanga taata mushiriku, ye asoma ddiini ki? Asoma buki? Wangi? Mbuuziza ekibuuzo ekyo. Taata asoma ddiini ki? Oyo akugaba? Oyo akola ki? Ebya shirikiwe ebyo bibye ne Allah we. Ate n'obigobawo? N'abalala gye bali abalina ebirala ebinene nga kitaawe yanywa mwenge mutamiivu mwenzi naye nga yekitaawe onoomuggyako. Kati gwe ate omulimu gwo kumusabira Allah amulungamye amuggyemu ebyo. Ate tukugjawo ate tuleete fitina endala. Oyo yennyini yagaba okuggyako nga atugende takyasoma ddiini ya busiraamu. Tinava mu busiraamu awo tujja kunoonya omulala. Kati sembyo bino bye bawandiise bino. Ono abuuzizza nti azina erinamu emiteeko emeka? 3. Ebikola by'obwenzi birimu emiteeko emeka? 3. Gyonna nga giri haramu. Omuteeko ogusembayo okuba omubi ennyo gwe gubeera ku mukyala omufumbo. Omwami n'alumba omukyala ng'akimanyi omukyala mufumbo, oba omukyala n'alimbalimba nga mufumbo, n'atandika okukola ebikola by'obwenzi. Gwe omuteeko mubi nnyo nnyo nnyo, gwe gusinga okuba omubi kubanga gukosa ebintu bingi. Ojja kutabula emisaayi ng'omwana woona ate omuwoono. Omwami bw'akimanya aggwamu ekitiibwa ng'omwami. Tuli ffenna oluusi obufumbo buyiise, okoseza abaana bo, genda abaana baleke wano, abaana batwale eri, abaana okosa abazadde. Kati omwana bamukute, omwana wange omuwala bamusanze mu bwenzi, ngenda kukola nkya, maama yeebuuza. Olw'eddakiika emmeka? Dakiika 7. Ng'owadde onoonya dakiika 7 ogenda kukosa ebintu bingi. Abamu abasajja afuuka na faaza. Nze nabavaako abakazi, oli omukazi kiyankula neki byantama sibiddamu kambererewo. Omuteeko ogwokubiri, abooluganda kibi nnyo olw'ensonga ekisooka teri ayinza bakwata kubanga teri abateebereza. Kakati singa sisita, singa mulamuwo sisita wa mwami wajja ewaka ne batuula mu bedroom, olina obuzibu?
era ne bwebasanga mwena kyoyinza okuwulira kumbe oli mukyala woono. Abooluganda baba babi nnyo olw'ensonga tebalina na security eyinza beekengera nti bo badigida budigisi. Ate abo tebatera kubivaako ne wayita emyaka ne baawukana olusisinkana nga balivayizinga notice eza luwo migration. Tuli ffenna ate nno ogwo omuteeko okumanya gwasukka obubi gufanagana amagezi gaba gafuuse ga bisolo kubanga ebisolo nabyo tebirina ŋŋanda, ensolo teziba na famire, sisita naani byonna kyekimu. Kati abantu bano batandise kutegeera nga biki bisolo. Omuteeko ogusembayo gwe gw'obutambuzi obwa bulijjo, omukyala si mufumbo afunye omwami ne bagenda. Nnyo ogusookerako kuba mubi ye mukyala ng'akimanyi alina omwami, obwo bubi nnyo, obwo bubi nnyo nnyo nnyo. Omukyala ali mu bufumbo ng'akimanyi afumbirwa n'agenda akola obwenzi, ogwo omuteeko gusingayo kuba mubi. Gyonna mibi ogwe gusinga kubanga ayonoona ebintu bingi, akosa ebintu bingi. Abamu yaviirako obwana bw'okubonaabona. Eno holide ojja kuwummulira wa kitaawo, eno holide ojja kuwummulira wa nnyoko, eno holide ojja omwana babeera bwe bati. Naye mbu mami yali anoonya eddakiika 7 ku 10 nga n'ebyali mu ddakiika 7 ku 10 tajjukirako n'eki. Bw'omubuuza akanula bukanuzi maaso ati. Gye emiteeko egyo abamanyi baginnyonnyola mu bitabo nga we buteekululwa, naye gyonna mibi, gisingana buki busiŋŋanyi. Salese galubindi kyateeka okuyingira mu kabuyonjo ng'osibye ku mutwe. Nedda si kyateeka, tiwali kiraga nti olina oteekeddwa kuyingira ng'osibye ku mutwe, tiwali bujulizi okuggyako ekiriwo okusoma dduwa, kubanga kuno ku nsi tetuliiko ffekka, kuliko bannaffe baleetuwangala nabo ku nsi kuno be tutalaba. Bw'osomeddwa ng'ogenda emmanju tebaddayo kukulaba, bw'otasoma baba bakulaba wenna na buli kimu kyokola ne movement. Naye bw'osomeddwa tebaddayo kukulaba. Kakati oba kano kaseka ki? Wabarakallahu fikum wazzakumullah. Bane tweyanza nnyo, twebaza nnyo okujja, twetonda ebisobye, tusaba Allah atusinkanye omulundi omulala nga tubayise, era tusaba bakama baffe abategekedde tebalawo okuddamu tutegekera programu ng'eno. Insha Allah tujja kujja. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.